Akadanyuma kasa tukolanga kadanyuma kalina mwegomba kokalaye otyo kona omulungi ku Spark TV tuyingirayo omukulu gagamba nti bannaye tokola ki tokolanga akadanyuma tokola era lindako vidiyo zino bw'oba oziraba zibuzaabuza ndaba mboneredde ate otandikira ku nnyumba ya mboneredde n'otutwala mu akadanyuma anti story eva eri mu mboneredde nti we nabonerera ate nenkola akadanyuma wamala n'omusonyiwa anti byebyo kati akadanyuma ne kaleeta ebizibu byako nalinako maali ku mboneredde musumba tebakuyigiriza laavu anti nabigwamu bugwe akadanyuma kasa nze Juma Mulokole mukwano gwammwe muyimbi byonna musumba director wa The Answer Foundation ndi musanyufu obeera wano mbaagala nnyo. Juma Mulokole otubuzaabuza erinnya Juma tumanyi lya Kisiraamu ate n'oteekako Mulokole lwaki bwe nalokoka nafuna erinnya bampa linnya lya Mukisa Juma nawe nali kusomera eyo Paulo Mukasa Juma walisigazaawo abantu batandika okumpita Mulokole nga tubeera nnyo mu Scripture Union kati nerikala we nakomawo ku kyalo nga nabagamba Juma Mulokole munaye nerikala kubanga abazadde bampa lya Zizinga Juma nengezaako banyonyola nti nze Zizinga Juma nti gwe Juma Omulokole nengamba owaayi Katonda alabika bwatyo bwayagala yalokoka kati nekikala kati wewaava ekyo Juma Mulokole avaawa nze nviira Jinja ewajja ensibuka naye nga nakulira ku Kizinga Buvuma Buvuma bayitawo Mulogo Namatale ku mwalo mu ggombolola ly'Ebwema wavubako kubanga gye nakulira navaayo nga n'emyaka nga 16 nenyingira eno ku lukalu nensomera ku Victoria View nengenda enajja ku Sacred Heart nengenda ku Paulo Mukasa Secondary School nensomerawo mpaka senior 6 ekigongo emukono nenfuuka wa kibuga nnyo kati okola biki byennyini nina ekitongole era essomero eriyigiriza emirimu gy'omutwe baliyita Wakitaka Answer Training Institute obeera Wakitaka kwegamba nkolerawo mbeera wantu wanjawuloko okusinziira ku mirimu naye Jinja wo nkolera mu kifo kye bayita Wakitaka wansi w'ekitongole kye bayita Answer Foundation tuyigiriza abaana kuyiga bya mikono nviiri kuvuga motoka kukanika kuzimba masanyalaze buli kimu n'okufumba kati music ono ogwawa okuba sachula okuba music w'abalokole twagala kwegamba challenge gye nafuna nze nalokokanga nazaalibwa ndi muyimbi kati sooka ove ku kusinza sooka ove ku kutendereza ekyo kirala naye nazaalibwa nga ndi musical nga ndi muyimbi kati we nalokoka okulokoka bw'olokoka ng'oli musawo obulokole tebukugjaako busawo bwo kati nasigala ndi muyimbi naye nga tesirina kuyimba byesittaza kuga nayagala mbeere mu bulokole nga nsobola osigala nga ndi muyimbi ate nga ndi muweereza. Okwesittaza kwe kuyimba oluyimba nga oli tasobola luwuliriza n'abantu be oba nga tosobola luteerako bantu oba abaana ennyimba eziwemula kuba bulijjo abantu baga abayimbi oba bayimba biki ennaku zino ekyo kyekibi kubanga ekibi kye kikutwala mu geyeena naye ekirungi kikutwala mu ggulu. Kino kikuteekanga gwe omusumba kinteeka kukubeera nti nno ndi kusomesa ggwanga Mukama akyayagala kubanga omuyimbi asobola okuyimba ku siriimu nti bannange mwekuume era n'oluyimba olugamba nti weekuume omuyimbi asobola okuyimba nti tokuba mukazi oyinza n'omuggyamu olubuto wadde oli mulokole kubanga kati music yona yawukanamu nti waliwo z'oyimba nga zamwoyo dayererifu nga nina kyenjagala okugamba abantu gamba omuntu tokolanga akaddanyuma kubanga oyinza okukakola ate ne mwettirayo sometimes woba osazeewo genda forward genda kubanga ne mu bayibuli Mukama yagamba ku mulembe gwa Luti nti totunula ki era muka Luti we yatunula emabega n'akala n'afuuga eppagi y'omunnyo okirabe byennyimba nti bituufu biva wa Katonda biva omanyi bino ebintu by'omwoyo oba tobikuliddwa
you can judge someone wrongly nolabanga ate naye n'ogwa mu kintu kati ku stage tukuteeke mu show z'abalokole tukuteeke mu show z'abasachula nga mwagala kunteeka mu show kati enyimba zange zisinga obungi za gospel okitegedde wabula njagala nti omuntu waba ayingidde mu show yange kwegamba we mukube ez'okusinza n'okutendereza muwemuko nekuza message nti abaana baweerere era omusumba weyima nti abaana baweerere munnange ikuba n'abalokole basoma kati mboneredde wali otegeeza ki mboneredde nalina omuntu gwe nalinda emyaka nga 5 okitegedde kwegamba n'atafumbirwa nze oba n'atanfumbirwa eno life story anti nkubuulira amazima bakumenya omutima bagumenya gonna ne bagumementulamu bakwata ebbwa ne baligagambula ebyaddala nenkaaba nokukaaba nno nze anti nali sibimanyi nava eno oba gwe bayita fala kati teyali nona munakampala ndowooza naye ndowooza waliwo era ensonga omanyi bagamba nti baga tosala gwakala nga togedde gaki naye nga mu byonna nabonerera neŋŋamba kanyimba oluyimba bwe ruti gwe bamenya omutima yalagawa neŋŋamba mboneredde kaneesigaani era vidiyo eyo emaliriza tuli mu kyaki nze ebintu by'ennyimba mbijja mu nsi nekulaga nti no olina okudda eryani Katonda oluyimba return scenario holy baŋŋambye bwe napostinze buli omu ng'agamba omukulu yasoundinga nga David Lutalo lwaki babadde bagamba bati omanyi kankubuulire ekisooka biri ebintu bibiri ku nsi abantu bafaanana oli ayinza okufaanana ennyindo ennyindo yoyo ngaefaananye olumu nasanga omusajja mu supermarket nga muyita Mr. Bean ono azanya comedy naye nga si yoyo olumu tufaanana amaloboozi bambi naye nga olusi tokopye naye nga bambi naawe weesangirayo bwotyo ekyokubiri Katonda ono munene aba n'ensonga kati ate kirungi kya Lutalo nti yayimba ennyimba okusingira ddala ez'omukwano kati nze ndi mu gospel wemba nvuddeyo katono mba nina kyeŋŋamba nsi message ojja mu mukwano nga bakumenye mba sinaba nagenda mu mukwano mba ndi kubuyana naye Katonda alina ensonga n'ekirungi ne Lutalo ayimba bulungi bwe bakugerageranya ku muntu ow'amaanyi bw'atyo kubanga Lutalo I believe Lutalo mu Uganda wano yasinga n'okuyimba twafuuka ba mukwano kubanga Lutalo naye ayagala nnyo ebirungi ate n'alaba nga ndi muntu mwetowaze I'm a pastor by calling kwegamba ndi wadde nga nakiwulira okunzigulirawo tufuuka ba mukwano ne tuyimbayo akayimba ako oyogedde oli pastor osumba kyaki bagiyita The Answer Christian Church ewa Kitaka mu Jjinja kukubaawo nnyo era sawa yakuyimba eba yakuyimba ey'okusumba eba yakusumba ey'essomero okukola emirimu eba yamirimu kati ntuuka ku ssomero mba dayirekita ate si bamuyimbi mbeera nkuba ndongo kati nkuba muziki music nazaalibwa naye okutandika okufulumya sinaba kumaliriza myaka 3 kubanga by then nali sinatuuka kiseera kyange kidda ku ekyo nga mpandiikira bantu jasi n'okuzibeezaawo mpandiikira saagala munaye bayimbi bagamba oyinza okukola era wano saagala kulabisa bantu naye nga mu byonna mu myaka nga 3 natandika okufulumya ennyimba natandikira ku kayimba kange balira bamalaalo nenzirako Miracle ani ayagala ekyamagero Miracle akayimba ako nenzirako awo nenzirako paka wenkubye emboneredde netukola hole ne David Lutalo kati tuli ku kaddannyuma gwe ng'omuyimbi wa gospel music challenges kizosanze mukolo no gospel no music ekisooka bodda ku gospel yabeera wakuweereza Mukama taba wakufunamu ate gwe oba oteekamu ssente that is a challenge olina okugigumira oba okireke bwetyo okitegedde ekirala music kati yakyuka
sawa zino waliyo TikTok osimanyi YouTube osimanyi social media biki wansi ku ground TV radio ate abantu buli omu ali busy kati okufuna akuwama tusi kyangu okitegedde kyegamba kubanze nayimba n'okuyimba naye nga abantu tebampa matu nenga kati kamba iwemu balira bamalaalo njogere ku kufa tulabe kubyepulani ndabo bansigala naye balira bamalaalo omubiri gulivunda amagumba gayenjebuke gali bamalaalo kayimba ako gye kali ku internet band music afro ngali muno afro akazinisa ako katira bwana yimba nenyimba kale nyimba nga biri nga ndabera bali busy nenkola mu komboneredde kati ndi kadda nyuma kwigamba webityo so challenge eriwo nti music streams nyingi kati zono zikwasaganya kinzo okwetaagisa time and money tulina wetwalabye nti oli musawo mbondi musawo anyway waliwo mukwano gwange the doctor yanjagala nnyo nanjigiriza obusawo buyigiriza kati olwokuba nali siina mpapula nensalawo neŋŋamba kantandikewo amalwaliro naye lwakuba amalwaliro tebakkiriza galanga kusooka kwegamba kati ndi mutandisi wa health centers nga olaba bwe ndi mutandisi w'amasomero yes naye era omuntu tanfaako awo emba wendi yes naye era naawe olina okuba ne idea bo bajja kulimba eddagala nga tobimanyi okitegedde bwebityo kati monitoringa business zange nenvuba nagendangayo nga maama akyaliyo okumulabako ebuvuba mami bambi yawummula nga ennaku z'omwezi 6 yalwala speed yalwalira olunaku olwo nafa mu lunaku lumu saafunako kyasi nali ndina ku kyaki okuvaayo ne bagamba nali muzimbidde ennyumba nga jingira munaku nga 3 ku 2 naye ndowooza munanga abantu ababi ate bayibuli eyogera kubasonyiwa bamukosa bwe batyo naafe era abanzikirako evunambaawo ne mujinja mukama bawe omukisa obulamu we butyo tirina kyakola I can't reverse anything though I loved her so much. Mama umulemirembe ekya kyetwagala okumanya ova ku kino ogamba nti kolokoke okulokoka nayitibwa buyitibwa nali nva kuvuba ku makyanga nina akagege kange kamu nempulira eddoboozi saaliwulira nti lyayogera wabula naliwulira mu mutima conviction yajja emirundi 3 nga ngamba lokoka Katonda ndowooza yalina ekigendererwa ki ndowooza kino kyenfuusa olwaleero kwe kyava by time I had even a disease called hydrocell kijja kivunula mu Luganda bakinoonyerezeeko hydrocell newona n'okuwona we nalokoka 2 ng'oli muvubi nalokokera mu kkubo wakati ku kizinga nga nva kuvuba nga nina obugege bubiri n'enkasi n'akagaali era kwolwo ekisinsi kyali kitukubye nga tuguddeyo ne gwe nali nvuba naye mukama n'atuyamba kwolwo ne tuwona kati najja nina ennaku eyo nga nina emyaka 13 eddoboozi ne liŋŋamba nti lokoka eddala lokoka nga teryogera mu bbanga naye nga lyogerera mutima kati ku makyoko ng'aliwo omusumba nva mu maaso bamuyita Waisana Safani ne mugamba ekintu kiŋŋamba ndokoke n'aŋŋamba lokoka bwe nti we nalokoka kuvaako olwo sidda mabega. Wow. Omulungi ali ku Spark TV oli ku 21 questions era ng'omukulu gwe tulinayo olunaku olwaleero ye mwami Juma Mulokole. Yes, Juma Mulokole gwe tulinayo olunaku olwaleero njaga kujjukiza bannaffe abateekamu ensimbi be bannumida bagamba nti bajja kuwola ssente gw'olina business ky'olina okukola olina beesiga obabulire business yona ssente meka ziweetaagira ssente zino bazikuwa mu only 24 hours ky'olina okukola genda mu ssimu yo genda mu Google Play Store downloading a Numida app ojja kuba obafuna bulungi abeetaaze
osobola bakubira ku namba etali nsasulire 0800 10240 ate gwe ayagala baweza ka WhatsApp message osobola baweza ne ka audio bajja kukolako bulungi mukwano osobola baweza ku 0787 568903 bano balina emitwalo 8 egy'abantu mu Uganda abebesize ne babawola ssente era bizinesi zaabwe zitambula bulungi toyina musingo gwonna gw'olina kuwaayo gwe beesige bwesizi bajja kuwa ssente. Njagala okwebaza omwana omuwala Nyambaza AC Fashion asangibwawo e Kasubi amwetaaza osobola omufuna ku 0706 226062. Mwami Juma bw'olokoka wali ova mu famire y'Abasiraamu kyali kitya? Of course kyawakosaamu nga omanyira omwana atagoberedde nzikirizayo naye munaye Katonda alina entegeka ya buli muntu omu buterevu okitegedde. Yes. Ba kyakosa naye waayitawo akabanga k'emyaka nga 15 ate navaamu omuntu gwe baali tebasuubira ne bakimanyiira ndowooza mu kika kyewaffe olw'ekisa kya Mukama nze omu ku bantu ab'amaanyi. Wow, mu kika kyewamwe kumpi nakwagala kuba nti nze asingayo nafubutukamu omuntu kuba nali katono nnyo nali nga sifaananikika naye Mukama alina engeri gye yakola ebintu awo nenvaamu omuntu kakati munange ate anayamba abalala bw'omunyiigira ennyo naye ayinza oba olina okweddako netuddamu ne tukwatagana family kati wali abaalokoka nze ne famire yange tuli tuti. Wow, that is nice. Yeah. Oli musajja mufumbo? Siri mufumbo sinafuna anti nkugambe nali nfunye oli nanindisa emyaka kati saawa zino neŋŋamba bwe bitu bwe biri nti nengaakasooka enfukasinge ku buweereza neki n'emirimu kubanga ekintu ekimu ku kyantama nze mu bulamu bwange saagala kufumbirwa kuwasa muntu gwe saasiimye ku mutima wamba nyinza omulumya kati ate wemba tannaba kujja deni mba nina okusooka kirindamu so siri. Oh, kale ekyatwaga kumanya lwaki gwe music woba career yo wasalawo ebeereyo mu East yokka? Najja wano nenkolawo n'ekivulu ngezaako okujja wano naye kagamba oyinza okuyimba music n'atunda nnyo embalala n'oyimba nnyo music n'atunda nnyo mu Busoga eggulu kati nze eyo Eastern Uganda waliwo ebifo nga oba tontutta abantu tojja balabako okitegedde kyenkugamba naye nga te oluusi wondeeta Kampala oyinza obalabako lemba siri. So music yasinga kutunda nnyo saidi eyo naye kati wuuno tukubye ennyimba kati ziyingidde Kampala. Nga tumaliriza akatale ke kakolekera abalabi ba Spark TV. Even ennyuma nnyo tetwalimaliza nakumaliriza. Spark enyiriza twalibadde waneeno okitegeera ene kyensaba nze nkisooka ndi muyimbi kati biri ebirala byonna tusooke tubizewo. Yes, bagambe mbadde nsaba era nga nsaba kati abantu batandike okunfollowinga banoonye ne ku music wange kuba kiba kibi obutanoonyako ku music wange bamunoonye genda oteekemu Juma Mulokole ku social media ku YouTube ku TikTok Juma Mulokole era bakola challenge Mukama bawo omukisa. Amina. Ne ku Facebook ne ku all platforms za social media. Kale kyekye tulina kyakye tusuubira 2025 eno nkyasoma olulendo ebintu ebirungi. Era oyo yena yena anoonya Juma Mulokole ng'ogamba anze nkwagala in person nga bulijjo nnoonya nsobola omuwa enamba yange ya WhatsApp eri 0701 86 04 31 0701 86 04 31. Alright, straight on questions beto tamdol na koralero n'omukulu Juma Mulokole ngenda kubasigira kubanga nsukawo kambalekera akayimba akadda nyuma musire bulungi mwelaba.